The community had heard so. It was revelable that you mentioned that. Mawulire Agabuutikidde nziramu okwaniriza mbujjovu bwagwe tugatandisa n'amawulire gannako abantu 15 be bakakasiddwa okufiira mu kubumbulukuka okw'ettaka mu bitundu eby'e Kaseese nga kivudde ku nkuba eyafudde mbi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abafudde bonna badde babeera mu kitundu kimu ekya Kasika mu ggombolola ey'e Lukoki e Kaseese. Enkuba etonnya mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero eviiriddeko okubumbulukuka kw'ettaka nerita abantu 15 nga n'abalala bangi balumiziddwa bya nsuso. Enjegende ebadde mu kabuga k'e Kasika mu ggombolola y'e Lukoki mu bitundu eby'e Kaseese. Enkuba eno eyavuddeko obuzibu yatandise okutonnya ku ssaawa 7 ogw'ekiro n'ekuluggusa ettaka okuva mu nsozi eryabisse amayumba mu kabuga Kalimba. Ebyokwerinda okuli UPDF ne poliisi nga buyambibwako abadduukirize basitukiddemu okufuuza emirambo. Eno gibadde miranga na biwoobe olw'ekyatuuseewo. Emi Muhindo nga ye ssente w'eggombolola y'e Lukoki ategeeza nti bafiiriddwa enkulaakulana mu kitundu ng'abantu bangi basigaye tebalina ebyegeka luba. A lot of development, a lot of lives, and also houses. Our people are displaced, and we are estimating a number of 100 households been displaced, with a total number of 350 people being displaced. Elifazi Muhindi nga ssente w'erosi ey'okutaano e Kaseese ategeeza nti abasigadde nga babundabunda bangi okwetooloola disitulikiti yonna. Working on, we have just called all those people who are settling, who were residing in Kasika. We have called them in one of the classrooms. We are going to address them to ascertain the number. But the number is big because even right away from the main road when we came, we found there were other farms which were affected, although they did not lose any life, but they are also equally affected. And this is not the only place. Even in Katoke in Bugoye sub-county, there was also another mudslide, which has also swept the trading center, but there was no death registered. Philip Bwambale omu ku booluganda bafiiriddwa abantu be agambye nti mu famire yaabwe abantu bana be baalugenze. Batu ya Masareka Christopher family yiwe yabiri ebyo bibeereddewo ng'abantu abasoba mu 29 bafiira mu kuwaguza kw'omugga Nabuyonga Embaale mu kiro ekyakeesa olwa 31 omwezi ogw'omusanvu nga basinga ku bano baali bolekedde ku munnaabwe eyali agenda okwanjulwa. Gilbert Muhanguzi yakusakidde eggulu lino. Mu mbeera eno akulira ebibamba mu ofiisi ya Ssaabaminisita Brigadier James Kinarwa ategeezezza nga gavumenti bw'esitukiddemu ku mbeera eno. Agambye nti basindise dda abakugu okuva mu ofiisi eya Ssaabaminisita okugendayo okulaba ogubadde. Ayongeddeko nti singa okumutwala kwekola lipoota enzijuvu ku kibaddeyo nga kwagenda okusinziira okwatirako abantu bano. Kyokka wabudde abantu okuwuliriza ng'omulanga gwa gavumenti kubanga ebiseera bingi bazze balabula abantu bano naye nga tebawulira. E Kaseese ettaka lyabuutikidde abantu era essaawa eno wetwogerera abantu bafudde n'abalala bangi bakyabuze bana bafudde. Naye disitulikiti y'e Kaseese ng'ekolaganira wamu ne Uganda Red Cross n'abantu abalala abagaba obuyambi batandise okulaba nga banoonya abo abakyabuze n'okugyayo emirambo egyo gy'abannaffe. Nange essaawa zino ntegeka ettiimu ejja okgenda awamu n'abo abamanyi mu kutunuulira embeera y'ettaka GIS basobole okulaba oba waliwo areas endala ate eziyinza okubumbulukuka olw'okuba enkuba ekyakera. Tulabe engeri ki gavumenti gyeyinza okugyayo abantu abo ebateeke mu bifo ebitajja kubatuusa mu bubenje. Okubumbulukuka kw'ettaka kwaleeteddwa omugga ogumu
okuva mu nsozi za Lwenzooli area z'Erukoki okubeera nti gwabadde guzibye nga amazzi ne gatandika okwanjaala galeeta amayinja n'ettaka ebyasiisa abantu mu Baganda abafudde 18 abalala okubula. N'ennyumba nyingi nnyo ne zitwalibwa, ebirime, ebisolo. Buli lwe tulaba sayini eraga nti wano okubumbuka kw'ettaka kuyinza okubeerawo, tulabula abantu oba ne tuwandika lipooti ne tuggyawo abantu abo mu kitundu ekyo kye tusuubira nti bayinza okufuniramu obuzibu ne tubateeka mu kitundu ekitajja kubaleetera buzibu. So early warning tuzikola. Palamenti eragidde gavumenti okuyimiriza ekiragiro Ssaabaminisita Nakkazi akkiriza Ekivvulu ekya Nyegenyege okugenda mu maaso wadde nga Palamenti olunaku olw'eggulo yakiyimirizza. Bw'atyo Nakkazi alagidde Minisita ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi abaga ebiragiro ebigenda okugobererwa mu Kivvulu kino. Olunaku lw'eggulo Sipiika wa Palamenti Anita Among yalagidde Ekivvulu kya Nyegenyege ekigenda okubeera ejjinja okuyimirizibwa olw'obusiiwufu bw'empisa obubeerawo n'okutyoboola ennono n'obuwangwa. Ono yawagiddwa omubaka omukyala owa Tooro Sarah Pendi kuba Ekivvulu kino kibeeramu obuseegu bungi. So right honorable Speaker, this Nyegenyege event, can we hear from the government what is government's position on this growing immorality in this country? What we are going to do this afternoon, we were going to get those conditions from them. And if they don't abide, we as government, we are ready to stop and we are ready not to allow that event to take place. Honorable Minister, can I find out one thing? What is the benefit that we are getting out of Nyegenyege? I've witnessed this Nyegenyege. It's totally immoral. It destroys our children. It destroys everybody. You're there and you're trying to promote tourism at the expense of our children. We are not going to allow that function to take place. Kino kyewanisiza abadigize n'abategesi b'Ekivvulu kino emitima nga nabo mbatuuse okugenda ku mikutu emigatta abantu nga boogerera Palamenti ebikankana. And the idea was always from the beginning to create an event that can promote the beauty of this country, the culture of this country, the richness of its heritage, both regionally, throughout East Africa. The consequences, the river stations are extremely far-reaching. We are really likely to be sidelined in international space and we may not really get this image back. Kati olwaleero Ssaabaminisita Nakkazi ayisa olukiiko olw'amangu n'ategeeza nti Ekivvulu kino kirina okubeerawo wakati mu kugoberera emitendera egyetaagisa n'okwewala obuseego. Tutunulira buno ng'omukisa economy recoveringa naye ne tuteekawo enkola egenda okugobererwa okurestrictinga abantu obutakoleramu byambyoni. Nakkazi ategeezezza nti walina okubaawo okukaanya ne Palamenti ku kusalawo kwa gavumenti ku Kivvulu kino. Tusazeewo tufuna ttiimu saawa zegenza okukwatagana ne Palamenti okubannyonnyola okukoseka okuyinza okubaawo kubanga okufuna abantu abali mu mitwalo nga 8 nga bajja mu ggwanga nakyo kya mukisa. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi, Minisita w'ebyobulambuzi, ow'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ow'ensonga z'ebweru baakwogera ne Sipiika ku nsonga eno. Agamba nti olw'okuba buli kimu kyabadde kiteeketeekeddwa okuli abava ebweru w'eggwanga okusaza tiketi z'ennyonyi, Ekivvulu bakireke kigende mu maaso. Tusazeewo ne ba organizers tusazeewo nti omukolo oba Nyegenyege jagenda mu maaso. Basabye Minisita Baryomunsi abaga amateeka aganaagobererwa ng'Ekivvulu kino kigenda mu maaso. Ategeezezza nti poliisi n'ebitongole by'okwerinda nga bikolera wamu baakulaba nga kiggwa bulungi. Abategesi b'Ekivvulu aba Talent Africa nga bakulirwa Ali Alibai bategeezezza nti bajja kugoberera buli kyetaagisa awatali kutyoboola nnono na buwangwa. Together, the organizers and the management of Itanda Falls, we've already invested more than 700 million shillings into infrastructure development at the venue, creating it as a key tourism destination. Ekivvulu kino kyakubeerayo okuva nga 15 okutuuka nga 18 omwezi guno olubalama lw'omugga Kiyira era nga kyasooka kutegekebwa nga 16 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2015. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino.
mawulire gabuutikidde g'okyalaba katusooke tuwummule tukyagenda mu maaso. Bwe tukomawo